Webale kubeera nga olaba Gemina TV kakati akatambi kentandise nako wali keeko mwana muwala muyite Juliana Kanyomozi engeri gyawaddemu wali omuyimbi Queen Sheba drop wali neyanziza concert naye nga sinaba kubeera nga nkuwa munnange akatambi kano ngenda sooka nkuweeko ku update ate gye nninawo wali ku muyimbi Kiba Kalungi. That's not how it works. You help people with no expectations. So waba mukulu Chameleon yayambako saha alhamdulillah amayinja mangi nnyo agagenda ku linnya ly'omuntu ng'akula naye ate kati saha ye saha. Juga ntino mwana muwala ono abadde nnyo mu interview ez'enjawulo ku medias ez'enjawulo munnange gwe alaba Gemina TV era nga wolabaawo oyo maama wa Kiba Kalungi era nga womulabaawo kakati nno kino abayimbi munnange nno bava wala oba badde tokimanyi abayimbi bava wala kakati nno ku interview munnange badde emubuuzibwako wali agambye nti nno n'agamba munnange maama we yali tamanyi nti nno Queen Sheba asobola okubeera kati kyali right now era nga womulaba yali takisuubira era ebya music byo yali abimuganye okuyimba naye mwana muwala bambi n'alemerako mwana muwala Kiba Kalungi era paka kati nga akyakikubira ddala ye muyimbi nno wuuno Queen Kiba Kalungi bino byonna abyogera okusinziira ku neyanziza concert ate egenda okubeerawo wali wona munnange gwe alaba Gemina TV era nga akomyetinzeeko wali ne ku kya Dr. Jose Chameleon munnange obutakkaanya wali ne King Saha kakati nno era ayanukudde n'agamba nti nno okuyamba mbuno abayimbi abato mbuno tekirina kubeera kya bukwakkulizo era nga audio yeeno nga akomentinga wali ate wakati wa King Saha kosa ne Dr. Jose Chameleon ngenda kubeera nga nkomawo ate nkuwe akatambi ka Juliana Kanyomozi. Nolaba kati tulina ebigenda maaso mu industry nti omuyimbi nga Jose Chameleon yayambako King Saha ng'atandika naye kati omulaba atandise omukubamu emisumaali kino tekikutiisa gwe ng'oyambako bayimbi? Honestly, when you meet someone n'omubeererawo tomubeererawo edda ng'otaddewo conditions z'engeri y'okusasulamu. That's not how it works. You help people with no expectations. So waba mukulu Chameleon yayambako saha alhamdulillah amayinja mangi nnyo agagenda ku linnya ly'omuntu ng'akula naye ate kati saha ye saha. You can't take that away from Saha. So siyinza kuyingira nnyo mu mboozi yaabwe because sigimanyi, but all I can say is ekyo ekyokubeererawo omuntu ng'atandika naffe tubabeereddewo ate tekimukuweesa muguwa n'agweteeka mu bulago nti olina okweyisa mu ngeri newakulinnyako nti newakulinnya mukamwa it's okay because ate waliwo point nti yakuyamba. Gratitude is a must. Okusiima kya olina okukikola naye ate negwosiima alina okuwaamu ekyo ekitiibwa. What's up, guys? My name is Juliana Kanyomozi, and I'm here to remind you on the 4th of October, all roads in this town are going to be leading to one place and one place only, Lugogo Cricket Oval. Queen Sheba is going to be live on stage in the Neyanziza concert. Please come out, show her so much love, okay? I can't wait to see you there. Bye.